Abantu ade basula nga tebasula ekitongole kya KCCA okubategeeza nga bwe kigenda okubasengula ku ttaka ly'eggaali y'omukka kwe bamaze ebbanga olw'ensonga nti beesinzaako mu bukyamu bafunye akasiiko ku matama kkooti enkulu enakawa gye baawaba omusango gwabwe bwe gutandise okuwulira olunaku olwaleero. Guwuliddwa omulamuzi wa kkooti enkulu Flavia Nasuna era nga abalooyi okuva ku nyi zombi babaddeyo ne bawayo okusaba kwabwe. Kena Dickson nga looya wa KCCA asabye kkooti egobe omusango guno kubanga teguli mu nsi ate nga abantu beemenyera amayumba gaabwe. Ayongeddeko nti n'ettaka eryo baalyesenzaako mu bukyamu. Oludda lw'abantu lukulembeddwa mu looya Kenneth Kakande ne Caleb Alaka nabo abawadde okusaba kwabwe nga bagamba nti KCCA terina lukusa olumenya amayumba g'abantu ate nga kwesana maanyi mangi mu budde obw'ekiro. Bategeeza nti abantu bwe baali mu mbeera mbi ddala oluvannyuma lw'okukonebwako ebintu byabwe. Omulamuzi Nasuna kwasinze n'alagira KCCA okukomya okumenya amayumba g'abantu. Awuliriza sayidi zombi n'aga nti awulidde okuwoza kwaffe nga kulimu ekinyusi n'alagira State Council okuva n'olwaleero ekomye okukwata ku muntu yenna oba okubaako nekyekola aweega nti yasenze eki abantu okutuusa kkooti lwe naawulira omusango gwaffe. KCCA oba Uganda Railway oba eno poliisi etulondoola buli we tudda tebakkirizibwa wadde okusonga olugalo. Tebagezaako kubaako ne kyebakola ku ttaka nnyo kubanga saasigaza kantu konna. Abaali basoma batudde yunifoomu zonna wadde ebintu byange byonna bazenda ekiro. Tusula bubi kubanga ebintu byaffe bisinga byayononebwa. Twakolera akaseera akanene nine byononebwa mu kaseera akatono ennyo. Ffenna abali muno mu Kampala tulina gye tusibuka naye tebatugobanga nga mbizzi. Ebyo nga biri biti abatuze mu Nakayiza zone e Kabowa abasigala ku ttaka lya KCCA we baakuma okumenya baliko omusajja ali Mayogi gwe balumiriza okubafera. Tukuza naye tumumanyi naye waba tawulidde ku justice. Emanju ali yakeddeeyo ate mbadde ndi wali nagenda okuwulira nga balanga eri waggulu. Ali tova kuno okusinga okutugamba nti okutugange embwa tujja kikkiriza abantu muleme kwekiriranya kubanga oli bw'abatuuko nga mutandika okufanga mutyogere ekiri mu ndage naye baleme kukola nga nkikoza kukukutira mu mayumba mu bitanda bwansi ekyo kiba tikitugasa bagala kututunda omuntu atalina kadde ekiiko mwe bafuka musulo ng'ojja otandika okugamba abantu basayininge ku mpapula kati abantu abasayininge oyinza otya okusayininga ku lupapula olugamba nti nno weesenza. Bagamba nti agenda agamya poliisi lagange bwaliwo omugagga ayagala okupawa ssente mu poloti zibasigaza kyokka nga bagamba nti abasiga ekisenge kimu n'ebibiri si baakusasulwa. Abalina omuzigo gumu n'emizigo ebiri tebagenda kusasulwa ssente. Baagalamu abanenenene ne bannange nga lwaki tubonaabona bwe tutyo mu nsi yaffe. Aleeta empapula ezo agenda aziwa buli muntu ng'oteekako essimu ng'ojjuze. Omuntu eyeesenza oweesenza ku ttaka akati oba ogenda kusasula otya. Balumiriza ssente bwabwe Getudu mu biro okubalyamu olukwe bwe yakkiriza ssente okutambuza ebipapula byabagala okubasengula. Executive yerosi etufuukidde ekirala. Omulala ani? Tambula ogenda olamerako netubakuba n'emuganda. Olukiiko alukuba n'abantu twagala kawooya. Erosi yakuno yonna tugenda giyiwa. Nenze badde sikisayininze nga sikitegeera. Ku ttaka lyerimu KCCA okupima wagenda okuyita omwala ekyongedde okweraliikiriza abantu bano nga batugire n'ebyapa byabwe okulaga nti baliwo mu butuufu. Mu kiro ekyakeesa nga 28 omwezi oguwedde ekitongole kya KCCA nga kikuumibwa poliisi kyatandika okusenda amayumba agaziibwa ku ttaka ly'eggaali y'omukka nga n'abantu bagenda okutuuka ku makya nga kiyuma mu Nyale. Joseph Innocent Senfuma ne Yudaya Namyali bakusikidde eggulu eno lwa Bukedde TV1. Bagala abantu tufuuke bayeekera be kye baagala. Bagala tufuuke bayeekera.